Zaya wowe zaya zayiza zaya wowe zaya ndikuwera semusajja wa kiraza yabuuka n'endalage omwepikoopiko gwageresebwako nti gutwala empongo mu ddolwe. Olaba omugagga atwagga omanyirawo nti kye yatindika emitala kyengedde, ate era olaba omukulu afungizza wamma ddala omanyirawo nti kyagoba kiriibwa. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, tweddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka, tusibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa abalasangeye. Bannange nawandiika ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda, kigula emitwalo 6. Kale nno gwe wenna eyeetaaga okwesomera ku Luganda olw'edda osasula emitwalo 6 era oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino okumanya ebisingawo: Airtel eri 075 47 MTN eri 0788 461 agatawulira mukama waago gabikka entembo. Agatawulira mukama waago gabikka entembo. Entembo lwe lusuku oluto. Wano ebitooke tebiwerawo bulungi, naye bwe bibeera nga bisingako ku bino biwera olusuku. Kakati nga woobira bikyali bito era bye bikola olusuku oluto, Abaganda lwe bayita entembo. Njagala okunnyonnyola ensibuko y'enjogera eno yavaawa. Ensibuko y'enjogera eno agatawulira mukama waago gabikka entembo si yawala nnyo. Yatandika ku mulembe gwa Ssekabaka Daniel Mwanga basammula ekkere Kirevu Ntende. Kabaka Daniel Mwanga basammula ekkere Kirevu Ntende oba Mwanga owookubiri. Kabaka Mwanga yayina mukwano gwe baali bayita Nsodo. Nsodo ono yabeeranga ku luguudo lw'Eggayaaza awo. Mu butuufu luguudo lw'Eggayaaza, naye yabeeranga Ggayaaza Nsodo. Nsodo ono yali mukwano nnyo gwa Kabaka Mwanga era yamulambulanga nnyo ng'ajja okumulaba. Naye mu biro ebya Kabaka Mwanga waabangawo omusono gw'okwesiba ebitambaala. Naye ebitambaala era emutunuulira ebifaananyi bya Kabaka Mwanga yeesiba ebitambaala oba yalina ekitambaala ku mutwe. Abakungu bokka nno be beesibanga ebitambaala so si abakopi. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo ng'ebitambaala byesibwa bakungu bokka. Kaakati Nsodo olunaku lumu yagenda ewa Kabaka Mwanga okumulabako nga yeesibye ekitambaala ku mutwe. Kabaka Mwanga n'amulabula n'amugamba nti wadde oli mukwano gwange naye ate toli mukungu kwesiba kitambaala ku mutwe. Nsodo n'alabika okuba ng'awulidde, kyokka ate era n'olulala lwe yakomawo okumulaba era n'ajja n'ekitambaala ku mutwe n'amugamba nkulabula ogusembayo, toddamu kwesiba kitambaala ku mutwe kuba toli mukungu. Kaakati nno munnange ogwalinga omulundi ogwokusatu, Nsodo era yajja yeesibye ekitambaala ku mutwe ng'azze okulaba Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga n'amugamba engeri gye nkulabudde enfunda eziwerera ddala 2 nga towulira, olwaleero ogenda kukakasa nzaani. Bw'atyo Kabaka Mwanga kye yakola kye kino, yaddira Nsodo n'amuggyako ekitambaala ku mutwe n'akwata amatu ga Nsodo n'agasalako agaali gatawulira mukama we, era amatu ago baagakwata ne bagasuula mu lusuku oluto oluyitibwa entembo. Awo Abaganda we bajjira olugero olugamba nti agatawulira mukama waago gabikka entembo, kubanga amatu ga Nsodo gaabikka entembo ne gakola ng'emitutumba oba ng'emigogo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere, bassebo ne bannyabo mulimbula bazinga, biggweredde wano eby'abasumba biggwera ku ttale.